Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Abamu mu South Sudan bamuyita ow'akazigo, alina olulimi olulagira, amanyiddwa buli omu, ate abalala bamuyita omusajja omukkakkamu, ayogera n'akawoowo era omuyigirize ddala. Dr Riek Machar Dagon ye musajja eyasooka okubeera Vice President wa South Sudan. Mwana nzarwa mu kitundu ky'Eliya mu Unity State ekisangibwa mu South Sudan era nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1953. Mwana wa 26 era nga mutabani w'omu ku baali abaami mu ggwanga lya South Sudan. Yakuzibwa mu maka g'eddiini eya Presbyterian era ng'agwa mu ggwanga ery'Abanwe. Musajja muyigirize ddala, alina diguli ez'enjawulo omuli eya Mechanical Engineering okuva mu ssettendekero wa Katom wamu n'owa America mu Bradford University era ng'alina diguli ey'okusatu mu Mechanical Engineering gye yafuna mu mwaka gwa 1984 era alina diguli endala omuli n'ey'okutetenkanya. Reik Marshall alina omukyala Angelina Teny ng'ono munnabyabufuzi kakongoliro mu ggwanga lya South Sudan era nga ye yali minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'okusima eby'obugagga eby'omu ttaka mu gavumenti mu Zanganda eyaliwo mu mwaka gwa 2005 okutuuka mu mwaka gwa 2010. Reik Marshall era yawasaako omukyala eyali Omungereza ng'ono yali mugabi wa buyambi mu ggwanga lya South Sudan Emma McChon mu mwaka gwa 1991 ng'ono yamufaako ng'ali lubuto mu mwaka gwa 1993 mu kabinja akaage Nairobi mu Kenya. Reik Marshall ebyobufuzi yabitandika mu mwaka gwa 1983 bwe yeegatta ku ggye lya Sudan People Liberation Army wamu n'erya Sudan People Liberation Movement. Olunaku olw'enkya lindirira ng'amaze okwegatta mu magye gano kiki ekyaddirira. Ku Ra Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.